Abawagizi b'essaza ly'Essingo bakedde kwekeja okukima ttiimu yaabwe eyawangudde ekikopo ky'amasaza olunaku lw'eggulo. Abamu ku bano babadde ku boodabooda so nga abalala babadde batambulira mu bidduka ebirala eby'enjawulo. Oluvannyuma essanyu lino lizadde amaziga, abamu ku bawagizi basatu bwe bafunye akabenje era bonna ne bafiirawo. Bavudde eri nga bali mu ssanyu ne tetuyinza kutegeera ko abadde batuli mu maaso naye ne bajja ne bayingirira fuseeyo nga bw'ogiraba era bonna bafudde basatu. Bonna bafudde, baana baffe tubamanyi era bawagizi baffe nnyo. Naye olwaleero omuntu ng'anaafa Katonda kyaba akisazeewo nti ajja kufa ng'omwana oyo atugambye nti agenda kukola amawulire. Ekyamazima amawulire agakoze mu kufa kwe, naye kibi nnyo ffe nga bannassingo abali mu ssanyu lyaffe okulaba nga tufunye embeera efaanaganako bw'eti. Bannassingo ttiimu yaabwe baagirindidde mu katawuni k'Ezigoti era bwe yatuuse ne basimbula okwolekera ekibuga ky'Emityana. Wabula bwe batuuse mu kabuga k'e Kagavu kilomita 29 okutuuka mu kibuga ky'Emityana, Fuso ebadde wenyuka obuweewo n'eyambalagana ne pikipiki y'ekika kya bajaaji kwe babadde batambulira. Abafudde bategerekeseeko nga Saamu, Lawrence ne Franka nga bonna batuuze mu kibuga ky'Emityana nga bonna bakola bwa makanika. Muganda wange ekyamazima ndi munakuwavu nnyo olw'abaganda bange abafudde badde bavuga booda ate nga nekiraba amakanika bange. Nebambye ekinkwasizza ennaku kibadde bakampitako ne bagamba genda mpola kaliti ojja kumalako ng'oyagala okuvuga leesi tolina kakasa nti gw'amaanyi. Nengeza okulaba ng'ayingira emmotoka n'ayingira munda mu sikulabu y'emmotoka ya sikulabu eyo n'emutema n'amaliza ng'afudde. Egamba ono owa pikipiki agenza okwagala okukiwugula ng'ate emmotoka emaze okusembera. Kati agenza okwagala okuvaayo ng'amaze ogiyingirira we bakubidde nga tutunula bwe. Dereva wa mmotoka eno olumaze okukola akabenje n'ateekako akakola tondeka nnyuma. Abatuuze batubuulidde nti wagudde akabenje kafuuse kattiro kubanga tewanayitawo na myezi 2 nga waguddewo akabenje. Ambusi wano wafuuse kattiro kuba buli mwaka waba accident ezitasuka mirundi 4. Yadde nga akabenje kaguddewo, abolekera ttiimu y'Essingo bagenze maaso n'olugendo lwabwe era ne bagituusa ku mbuga y'essaza ly'Essingo.